Kaweefube atandikiddwako NRM eri mu buyinza okutereeza ebiruma abantu mu Busoga. Basinzidde Irundu Town Council mu Buyende District era Sumi n'Abagereka yagenda bayitaayitamu. Namusokere Hema yeesibye nnyo ku ntegeka eya Parish Development Model gy'agamba nti erimu okusosola era n'Abagereka asabye alipoota ku PDM. Tuli wansi ino ebintu bida okusindikibwa mu bibiina ebiri mu kyalo aye tibituuka aye nga maama bwedye indidi nti maama bida atuuka ye tuli kuba buli nsonga gye tunaabanga nayo indidi nti bida koberanga era gituuke yooli. Twaye enkoko naye tuli kusaba buyambi okuva mu ofisi ya baba kuba ife tufunangaku sente yona nti yabakyala oba buyambi bwona okuva mu ofisi ya president. Kale mama ndisaba otuukiza obubaka buno eri president. Gurupu ey'abakyala esaidi eno mama tukoze ebibiina embu ayenga mama titufuna ku kantu akavua mu ofisi yalata waife oba dada waife. Buli muntu abeera obulungi biso guno mulimu gwe boogedde okutandika ne Mande taata tambule nga teekutuke noonya abakazi abatannafuna bintu bya muzeeyi. Era n'aladdisa afudde lipooti njiza wa maama Babalanda kubanga maama Babalanda ali wano sitali wano ku nkuzi wano tewaliyo bantu be wano tebazze waliwo abalonzi be muwanike ku mikono mbalabe simwe mugenda okwaniriza pulezidenti kubanga bino biswaza pulezidenti abagamba musibe abantu tewali watatuuse PDM lwaki ntuuka eno nga teriyo. Wako Kalimu omukulembeze mu kitundu ategeezezza nti ebyobujjanjabi bikaabya Irundu. Eirwaliro lyaife wano Irundu Health Center 3 abakazi bali kuzaala aye bali kuzaalira kumpi wansi kubanga saa eno ka maternity ward katono ino kati muzana bitanda bibiri bakazi be bazaaliramu. Abakazi batuli bubi ino wano mu irwaliro. Amasomero tuli bubi amasomero tulinago aye kuzira staff quarter. Bya Wanduru Bone, Soroti TV Omunnyo.